Akatambi kasaasaanidde emikutu gimugatta bantu nga kalaga omusajja ayambadde ebiziina nga n'enviiri alina z'abalaasi ate ng'ali mu ngatto. Eyaze ku kitebe kya Nuupu n'awaayo ensimbi z'okuyambako ekibiina mu kalulu ka 2026. Mpagira Kyago omwana w'embogo. Ebibuuzo ebingi ebyabadde ku ndabika y'omusajja ono bye bituwaliriza okubissaamu engatto yogayoga Kyetume Muto mu disitulikiti y'e Nakaseke. Taddewo Musisaweze egy'obukulu 28 tumusanze mu ngoye nga nazo njulifu ku mulimo gw'omu butongole ogw'okukuba amataffaali era nga boolaba n'abaguzi babaddewo. Musisa oluvannyuma ataddeko akajoozi k'ak'ebituli ke yagendeddemu mu Kampala. Olwo n'atweyanjulira nti muzzukulu wa Mugema era mutabani w'omugenzi John Kigundu tannawasa era tannazaala. Omulembe Ssaabasajja agutuwa obuyinza bwaffe naye lwakuba tukyayina nti oli akuwadde ebitaano dduka era pulezidenti yatugamba natugamba ffe batukozesa bukozesa. Omulaasi wadde nga wamulaba mu biziina omutwe gwe teguliiko kamogo era agamba nti mu mataffaali muno mwe yajja ensimbi ze yawaddeyo okuwagira ekibiina kye ekimusula ku mutima. Nze guno omulimu nguluddemu gwe gunkuzizza nazuukuka nga ssaawa 7 ogw'ekiro 6 nenja mu kyombe muno nenkola nga mpadde Kyagulanyi ekyokulabirako nga yatugamba teriyo mulimu mubi. Ziti abaana bangi basomye naye oyinza okutuuka okukola omulimu naawe obirabe by'ennaku zino oli mwana waani. Ensimbi ze yawaddeyo tazoogerako nnyo wabula agamba nti ekyasinze okumusanyusa kusisinkana Principal wa Nuupu Kyagulanyi Ssentamu Robert maaso ku maaso ate n'amwebaza olw'okudduukirira ekibiina. Okumusanga okumubongako nga kinaye nga ye agamba kulu ddala nagamuleke Toto wa Lodi agende ize sente gitujaze ka President Kasai yasiimye namwe mwasiimye balizaye nja kwebaza bannamawulire mwenna. Agamba mulabi w'amawulire naddala amasengejje naye kyatagenda kwerabira y'engeri bannamawulire gye babatimpulamu nga bakola omulimu gwabwe mu kulonda kw'omubaka wa Kawempe North gye buvuddeko. Byali bingi nga tunulya akaluke Kawempe empuyanga amaanyi gampedde munena nasooka neebuuza mu mutima nzekka eŋŋamba bino bye tulaba naasobola. Bazze boogerako abakulu ba poliisi ab'amagye naye tusaba abakuumaddembe naffe kubanga Pulezidenti Kyagulanyi waba atambula atugaa tokuuma nze n'oli mukuume tosobola kukulembera nsi nga tolina munnansi ate batugamba ffe bamufuna mpola boolaba bakola gino emirimu gyaffe ffe tusinga okugula okuteekako Uganda ettaffaali eddene. Newankubadde musisiba omutunuulira kyangu okumuyita omuyaaye abawangaala naye bagamba nti muntu mulamu nnyo. Musajja wa mirembe, musajja mukakamu, musajja atalina buzibu n'abantu. N'akwata n'ettaffaali n'aliwaayo era nze n'abadde wano ne mulaba ku ssimu ne ŋŋamba ono baba musi nga kirungi okuba n'omuntu ow'obuvunaanyizibwa bw'atyo mu disitulikiti yaffe. Buli muntu abako gwe yeegomba naye Musisa agamba nti ng'oggyeko Kyagulanyi ennyimba z'omugenzi Paul Kafeero zimukolera amakulu. Yagamba nti ensi eno gy'olaba ekanudde amaaso ogambe nebeera etya. Olw'okuba omulembe guno Kabaka yagukwasa bavubuka naye Musisi yeenyumiriza nnyo mu kumanya ensibuko n'obuwangwa bwe. Kati ate ffe Ssaabasajja amala okutukwasa omulembe n'emisambwa ne gitukkako ganda wange obulamu ne butuwoomera tambula tuzimba. Ku ntandikwa y'omwezi guno ekibiina ki National Unity Platform kyatongoza okusonda ensimbi z'okuwagira emirimu gyakyo mu kalulu ka 2026 era abantu ab'ebiti eby'enjawulo balabiddwako ku kitebe nga bawaayo buli omu kyasobola. Farish Magembe, Consolata Taka, NBS Amasengejje. Obwono bwe buwoomi